kyaddaaki Trump alangiridde nga olutalo wakati wa Isirayiri n'eggwanga erya Iran bwe lutuuse ku nkomerero. Oluvannyuma munnange olwa eggwanga erya Qatar okubeera nga lyaggaddewo airspace yaalyo oluvannyuma lwa Iran ate okukuba beesi ya Amerika mu ggwanga eryo erya Qatar, kale munnange ne bubeera bonkenke bwennyini. Ate nga munnange bano batugamba nti Putin wabaddewo okulabula okuva mu ggwanga erya Ukraine nti Putin yandikozesa crisis eno ey'omu Middle East bw'atyo ate n'alonkinga obulumbaganyi ku mawanga aga NATO. Uganda ewagidde Iran era egambye nti munnange okulumbibwa kwa Iran kwabadde tekuliko kusosonkereza kwonna, nti Iran yasosonkereza kitegeeza nti kwabadde tekwetaagisa. Kulamusizzaako gwe nampuliriza wano mu mikwesese nga bulijjo Uganda at large bwentyo munnange nziguse, era nga munnange bwe bukeeredde olunaku olwokubiri tubadde tumaze okubeera nga tukitegeera nti Amerika wansi w'obukulembeze bwa Donald Trump babadde bamaze okubeera nga balangirira nga ceasefire munnange bweri mu kukwasaganyizibwa era nga kyekiriwo ewatali kubuusabuusa. Kakati munnange bino bigenze okubaawo nga mu ggwanga erya Isirayiri kibadde munnange kitokota nga si kisaanikire kubanga Iran yabadde yalonkinze dda wave empya ku ggwanga erya Isirayiri era nga missiles zaawuliddwa nga zeesooza okubwatuka okw'amaanyi mu bifo ebiweererako ddala mu bibuga, kibuga ekikulu Tel Aviv ne mu bifo ebirala mu bibuga ebirala nga Jerusalem munnange okubwatuka n'obutambi ku mutimbagano nga bulaga nti ddala Iran yo munnange ebadde tenaba kubeera nga ezikiza. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti baatuuse n'okubeera nga balumba eggwanga erya Qatar, naye nga tebalwanagana ggwanga lya Qatar wabula nga bakuba military base eya Amerika mu ggwanga eryo era Qatar munnange bwe tuneggalawo airspace yaalyo. Naye nga munnange bwe tugenda ku ceasefire mu kutandika nayo kubanga kati essaawa eno munnange twolekedde ekyo ceasefire nti olutalo lulina okubeera nga lukoma era nga Trump bw'atyo munnange ategeezezza naga nti olutalo luno olwa Isirayiri ne Iran munnange ceasefire kati essaawa eno eri mu effect era n'akuba omulanga nti please don't violate it, temugezaako munnange kugiziimuula ceasefire, buli omu agoberere ceasefire, emmundu ekomenti emmundu bazize kugombolola. Kati munnange Donald Trump waliwo omuntu omwangambye nti naye abasajja bano bajooga nti sebo Iran yeyina okusooka okulekeraawo okukuba so nga ate Isirayiri eyaggulawo olutalo yeyina okusooka okulekeraawo okukuba. Naye munnange nga bwe mukimanyi nti nno akuba musajja munno olina okuleka mwezi n'akuzza ate nga era Netanyahu bye yatutegeeza n'atugamba nti munnange olutalo osobola okutandika naye tosobola kumanya ddi lwe lunaggwa, nti olunaku lw'olutandise osobola okulumanya naye lwe lunaggwa tosobola kubeera nga omanya, era n'asaba obuyambi okuva mu mawanga gonna agasobodde kubanga nti olutalo ye bw'atyo yategeeza nti lwansi yonna Middle East yonna n'ensi yonna nti lugikwatako kubanga Iran terina kubeera na nyukiriya kubanga eba egenda kupozinga threat eri ensi yonna. Kakati munnange kyaddaaki President Donald Trump bw'atyo lunaku lwakubiri akawungeezi atukakasizza n'atugamba nti munnange ceasefire between Israel and Iran was now in place and asked both countries not to violate it. Kakati munnange nga wakayita essaawa ntono nnyo nga Iran yakava okubeera nga munnange eronkinga weevu yaayo eyazi missiles zimutasubwa era nga ne Isirayiri muganda wange ambulance service yaayo yabadde emaze okubeera nga ekakasa nti waliwo abantu bana abattiddwa mu ggwanga erya Isirayiri kubanga jjukira nti bano babadde tebatubuulira ebbanga lyonna
babadde tebatubulira ebbanga lyonna nti basse bati bakubye bwe bati okutubulira be bakubye mu ggwanga erya Iran bye bakoze naye nga gavumenti eya Isirayiri bwetyo yateeka etteeka ku mawulire agaayo mu Isirayiri okumala ga reportinga kale munnange naye ambulance service bano batugambye nti nno bana battiddwa mu wave esembyeyo Iran gyekoze ku ggwanga erya Isirayiri. Kakati Trump bw'atyo ku Monday akawungeezi yalangiridde era n'ayita enjuyi zombi n'akuba omulanga eri enjuyi zombi nga zirina okubeera nga zikakasa complete ceasefire nti olutalo lulina okukomekkerera erya ddala era nga lunaku olutalo kugamba balutuumye 12 day war olutalo lumaze ennaku 12. Kakati munnange ono alabise nga alinga mu ndowooza ye oba mu kusaba kuba mu kulagira kwe nga agamba nti Isirayiri ne Iran nti balina okubeera nga bafuna akaseera okubeera nga bakompletinga missions zaabwe kwegamba ze babadde bategese nti zikomekkerezebwe era nti mu kaseera awo mu makkati kitegeeza nti ceasefire etandike era nga eba egenda kutandikira mu stages. Abeerabiddeko n'agaabwe bwe batyo batukakasiza nti bo babadde bawuliddeko ku explosions ku bibwatuka okuliraana ekibuga Tel Aviv ekibuga ekikulu ekya Isirayiri kussa Basheba mu southern Isirayiri nga Trump tanaba kubeera nga akola statement eyo eya ceasefire. Ripooti okuva mu magye aga Isirayiri batukakasiza ne batugamba nti waves 6 kwegamba ze baali badde oyita oba nga emirundi 6 Isirayiri eba ennumba 6 eza Iran ze yakoze ku ggwanga erya Isirayiri ezazi missile nti 1 2 3 4 5 6 kwagamba nti eba kabanga ka season nti olulumbe kikwekweto nti kati tukube ne bakuba ne basiriikiriza ne baddamu wave endala kati bakoze waves 6 tibakoze ennumba 6 nga kugamba buli lulumba lulimu zi missile ezitabalika nyingi zi drone kwegamba kibanga kikwekweto nti tugende olwaleero ekyo ne kikoma bakya ssaawa 2 oba kya lunaku lulamba ne kikoma then ne balinda olunaku olulala oba ne baddamu kati Iran ekoze waves 6 ezazi missile ku ggwanga erya Isirayiri era munnange bo bwe bati mu kusemba batugambye nti mu wave esembyeyo abantu 4 be bafudde era nga bano bafiiridde mu kibuga ekiyitibwa Basheba era nga ndowooza kuno kwe kufa ndowooza okwakasoose okubeera nga kulangirirwa mu lwatu oba mu ggwanga erya Isirayiri oluvannyuma lwa Trump okubeera nti yabadde alangiridde ceasefire. Kakati munnange amawulire okuva mu ggwanga erya Iran bano batukakasiza ku nnaku olwokubiri nti Tehran yabadde munnange enyugunyiza ng'etaddeyo rawundi yaayo esembayo eyazi missile mu ggwanga erya Isirayiri era nga munnange oluvannyuma ndowooza nga ceasefire emaze okubeera nga esenyezebwako Donald Trump ye weevu yaabwe ndowooza eyabadde ekyasembyeyo era nga ndowooza tebagenda kubeera nga bongerako in respect of ceasefire. Kakati munnange diiru eno yabadde ekutuddwa era nga Prime Minister wa Isirayiri Benjamin Netanyahu wamu ne Isirayiri babadde bakkaanyiza nti Iran bweba teyongedde kubeera nga ekola obulumbaganyi nabo kiba kitegeeza nti kekabonera kalaga ku saidi yaabwe nti ceasefire eri mu effect oba nti erumye era nga munnange
Donald Trump yatukakasizza nti mu kuteebereza nti buli kintu kyonna kigenda kutambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula, ate nga bwe kigenda okuba. Yeebaza enjuyi zombi, ensi zombi, Isirayiri ne Iran, mbu olw'okubeera nti nno baabadde bafunye stamina n'obuvumu okukosa munnange n'amagezi okubeera nti nno baabadde olutalo olw'ennaku 12 olumaze ennaku 12 lwe yayise the 12-day war. Trump nga bwe yawandiise ku mukutu gwe ogwa Truth Social bw'atyo bwe yategeezezza n'agamba nti singa oba mu kuteebereza nti ebintu bigenda kukola nga bwe birina okuba ate era nga kijja kuba bwe kityo bw'atyo, n'ayozaayoza amawanga gombi ku kyoba, naye nga ye agamba nti mu kubeera no stamina ne courage wamu ne intelligence to end what should be called the 12-day war. Yasuubira okuba nga Isirayiri eba tesobola kwongerayo Amerika nga kubanga Isirayiri jjukire badde egamba nti Amerika erina okugiwa obuyambi, erina okubeera ng'ebeerawo kubanga olutalo lunene nnyo luno lunene. Kakati munange official wa Iran yabadde yakakasizza dda nti Tehran yabadde nayo ekkiriza ceasefire. Yagambye nti yabadde ekkiriza Tehran, twogera ku Iran, naye foreign minister w'eggwanga erya Iran yatugambye nti kino kijja kusinziira ku Isirayiri okubanga nayo ekomekkereza ennumba zaayo ku ggwanga erya Iran. Naye singa Isirayiri bwetyo kagitana n'ebanga ekyakasoka yooko bwetyo, kiba kitegeeza nti olutalo lukyagenda mu maaso, tewali kuzikiza. Kakati munnange bwe batyo nti kino bo kye bayita illegal aggression ku ggwanga erya Iran, nti obulumbaganyi obumenya amateeka, nti kirabika munnange bwe butyo bukomye, era nga bano nti nga batugamba nti final decision mu kubeera nti nno bayimiriza military operations ku ggwanga erya Isirayiri, kitegeeza nti weeve yasembyeyo bwetyo yeringa eyakomekkiriza okuleka mpozi nga Isirayiri ekyakola ki. Ate ne Isirayiri egamba nti nno Iran bakati bo bali kwegulumiza baagala mbu Iran yeebeekola ki, esooka okulekera awo ate etaalumba. Ate Isirayiri eyalumba yeyina okusooka okulekera awo, then olutalo ne lukola ki, ne lukoma. Naye nga yo Iran yabadde munnange tezikizza. Mu kuwanvuya olutalo, eggwanga erya Iran teryakomye ku kulabula bulabuzi, wabula nga bwe kyabadde kitegeerekese nti baabadde bakulumba kukasuka missile ku airbase eya Al Udeid eno nga ya Amerika, era nga bagizimba mu ggwanga erya Qatar. Munnange bamaze ne bakituukiriza, naye Donald Trump ng'amaze okwogera ku ceasefire bw'atyo yakakasizza eggwanga erya Isirayiri nti ebyo oba obulumbaganyi obwakoleddwa ku airbase yaabwe mu ggwanga erya Qatar tebwabadde bw'amaanyi, tebulina nnyo kye bwabakosezza, era nti ne beebaza okubeera nti nno baasoose kubeera nga balabulwa kubanga babadde bamaze kumpi okusengula ebintu ebiwerako, ennyonyi n'abantu abaabaddeko ku airbase eyo, kati ne watabaawo kukosebwa kulyawo kwatuukiddwako ekyo. Bo munnange ne basalawo okubeera nti bakirabye bulabi, tebagenda kubeera nti oba bawoolera ku kyo oba okubeera nti ne Isirayiri ekitwala nga ensonga ey'amaanyi. Kale munnange oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo Iran bwe yakoze bwetyo, Qatar yakakiddwa okubeera nga eggalawo eya space yaayo, entambula y'ennyonyi bwetyo n'ebeera nga yakoseddwa kubanga munnange ate olwakuleka nnyonyi nga zitambula abantu ne bafunira awo obuzibu mu bbanga, ate okuddako kubeera kuliwa kwennyini. Kale munnange newankubadde nga tuwulira ebya ceasefire, missions ez'ensi zombi eza UN mu ggwanga erya America mu Washington
eya Israeli n'eya Iran tewannabaawo respondinga ku ceasefire nti babeeko kye batugamba, naye nga munnange Vice President J.D. Vance kw'ossa Secretary General State Marco Rubio ne US Special Envoy Steve Witkoff bano munnange batukakasa nti babadde mu direct contact mu mpiriziganya butereevu n'eggwanga erya Iran. Bwe batyo munnange bwe batukakasizza okubeera nti nno ceasefire bwetyo ebaawo. Ate nga ye munnange Prime Minister ow'eggwanga erya Qatar ono ye Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ono eyasecuwalinze agreement eya Tehran ey'eggwanga erya Iran, era nga bano munnange bakikwasaganyizizza ku lukomo lw'essimu, era nga munnange bayogerezeganyizaamu mu kaseera akatono negotiations bwezityo munnange ne zibeera nga kwasagayiziddwa era ne bakakasa nti ceasefire bwetyo eri underway. Ye Netanyahu mu nkola ey'okwagala okukuuma ebintu bye nga byakyama, ono yabadde ategeezezza ba government ministers ensonda bwe zigamba nti bano babadde already enteesaganya zaawedde ku lunaku olwokubiri, naye tebasaanye kubaako kye boogera publicly nti oba baveeyo boogere nti bababuuze bannamawulire boogere, balina kusirika kubeera nga basirisi busirisi. Bw'obutale mu by'obusuubuzi kigambibwa okuba nti munnange buno bwariyakitingiddewo dda oluvannyuma lw'okubeera nga bafuna amawulire, kubanga munnange okusinziira ku by'okusuubuzi kati nga US stocks market nayo yagguddewo buto munnange, ate bwebityo emirimu gitojjere n'ebyobusuubuzi ebirala ku mutimbagano nga bwe mubeera mubimanyi forex biki ebyo byonna okutwaliza awamu, naye kati ebintu ebyo abantu abamu tebabitegeera era bajja kugamba byabufere, naye nga ebitambulira mu layini eyo ababitegeera bo babitegeera. Kitegeeza munnange bibeera so affected naddala n'amawulire okusinziira ku biki ebigenda mu maaso mu nsi yonna. Nga bwe twagafunye okuva eri Donald Trump nga agumya eggwanga erya Israeli nti obulumbaganyi Iran bwe yakoze ku beesi yaayo mu ggwanga erya Qatar si bwe bw'amaanyi obuli awo, kubanga yagambye nti bano baakasuseeyo ebizuka mbu missiles 14 ku airbase eya America mu ggwanga erya Qatar, era naga nti yabadde response eri week oba nafu nnyo okusinga ku ekyo kye babadde basuubira, era tiwabaddewo kyakoseddwa nnyo. Kakati munnange nti era mu kubagulizibwako okusoose oba okwasoose kye kyabayambye okubeera nti wabajjawo ebintu byonna n'okubeera nti tewabaawo, naye nga mu bye baatuuseeko bo bagamba nti obulumbaganyi bwe bakoze US bwe yakoze olw'okusuulayo bomu zaayo eza pounds 300,000 ze baakubye ku underground nuclear facilities eza Iran, mbu munnange kino kyaginafuyiza nnyo wamu ne obulumbaganyi oba amaanyi ge bafunye okuva ku sayidi eya Israeli mu lutalo olw'omu bbanga. Bwe batyo munnange bagamba nti ekyo munnange kyayambye nnyo, era tebasuubira kuba nti Iran ekyasobola okuddamu ate okubeera nga nuclear program yaayo esigala kye kimu. Trump bw'atyo ng'atukakasa nti administration ye teyabadde yakuggulawo lutalo mu bugazi bwalwo nti bakube eggwanga erya Iran nti oba bakyuse regime tolaba muggyeko, wabula bo bayagadde kubeera nga boonoona nuclear program eya Iran, tewali kintu kirala kyonna, era nti okuva munnange lwe baakubye enfeezo kirabika nuclear program yaayo kati already bamaze dde okubeera nga bagiremaza, era bw'atyo n'atukakasa nti Iran yabadde eri close nnyo okubeera ng'ekola nuclear weapon. Vice President J.D. Vance bw'atyo bwe yatugambye nti bano babadde batuukidde ddala ku njegwa eyeegweza okubeera nti bakola nuclear. Kakati n'atukakasa nti kati essaawa eno Iran yamaze dde okulimala, tekyasobola kubeera ng'ekola nuclear weapon yonna oba bomu
kitwalire mu ttuluba eryo eya nyukiriya yonna oba ekyokulwanyisa kyonna ekya nyukiriya, kubanga byonna baabikoze eki, baabyonoonye. Mu bingi ebyayonooneddwa mwe mwabadde Evin Prison, ekkomera mu ggwanga erya Iran, era nga lino lyakubiddwa Isirayiri, missiles okuva mu Isirayiri, era nga Isirayiri yeegamba nti lino lyabadde ekkomera lya mutawaana nnyo, nti eno gye basibira ba political prisoners. Aho kiba kitegeeza nti baba beyingiza era mu nsonga za Iran, kubanga bo bagamba nti eno gye basibira ba political prisoners, pakati nayo ne balikubira ddala, baalikubye, era nga bo y'ensonga gye baawadde nti eryo ekkomera lye bayita Evin Prison basibirayo ba political prisoners, kubanga jjo ate teriri ku nfo ziri ezabadde ku lukalala okusinziira ku mission yaabwe ey'okugenda okusannyalaza nuclear program eya Iran. Kakati bwe bakubidde mu Evin Prison, ensonga gye baawadde nti eyo basibirayo ba political prisoners, y'ensonga lwaki Isirayiri ekkomera eyo yalikubye. Kiba kitegeeza nti Isirayiri bwetyo eba butereevu, eba erinamu interest mu bukulembeze obugenda mu maaso mu ggwanga erya Iran, kitegeeza eba eragala regime change. Kaakati munnange, mu kulabula okulala okwavudde mu ggwanga erya Ukraine, era nga lwekunsa ku lutalo luno olwa Isirayiri ne Iran. Ukraine bano batugamba nti nno mulaba Putin oyo ayinza okukozesa advantage ey'obutabanguko buli mu Middle East okubeera nga asinziira awo okukuba Europe. Bano batugambye nti Putin jjukira nti ye yasoose okubeera nga asisinkana abakulembeze okuva mu ggwanga erya Iran, Donald Trump nga yakava okubeera nga alangirira nti wagenda kubaawo wave of strikes ku ggwanga erya Iran nga bakuba nuclear sites. Putin yasisinkanye abakulembeze okuva mu ggwanga erya Iran. Kakati Ukraine okusinziira mu intelligence eva mu ggwanga lyayo, bano batugamba nti nno Putin ono ateekwa okuba nga ali mu nteekateeka ey'okuba nti nno azza amaanyi mu spider web operation, nti eno eyinza okubeera nga egenda kubeera reconfigured okusobola okubeera nga munnange edeployingibwa Russia nga hybrid okulumba eggwanga lyonna erya NATO erisangibwa mu buvanjuba. Kakati munnange mu kulabula okufaanaganako bwe kutyo ne Uganda munnange nayo yabiyingiddemu, ate Uganda yabiyingiddemu nabo bwe batyo munnange ne balaga sayidi ku guno omulundi. Abantu nga beebuuza nti lwaki ate ku Ukraine ne Russia Uganda teyavaayo kulaga sayidi? Lwaki ku Ukraine ne Russia Uganda teyavaayo kulaga sayidi? Naye ku guno omulundi munnange Uganda yadifendinze Iran, era negamba nti obulumbaganyi Israeli bwe yakoze ku ggwanga erya Iran tebwabaddeko kususonkereza, nti attack yabadde unprovoked. Era nga munnange mu kwogera bino Republic of Uganda nga bwetyo ewagira eggwanga erya Iran obulumbaganyi Israeli bwe yakoze, era nga ku session eya 5 eya OIC Council of Foreign Ministers yatudde wali mu Istanbul lunaku lwabadde lwa Monday naku z'omwezi nga 23 June 2025 bwatyo. Minister of Foreign Affairs Honorable General JJ Odong bwatyo yavumiridde nese kuvumirira okusosonkereza Isirayiri kwe yakola ku ggwanga erya Iran, era n'agamba nti obulumbaganyi buno nti bwabadde bumu ku obwo obubadde nga bujja bukolebwa mu ngeri y'effujjo ku Muslim world, ku mawanga ag'Obusiraamu, era ng'agamba nti munnange kino
kiyisa olugaayo mu mateeka g'ensi yonna. Uganda bwetyo yeeyunze ku mawanga amalala aga OIC okubeera nga munnange gakuba omulanga nti olutalo luno lwandibadde lukoma era n'obulumbaganyi Isirayiri bwekola ku ggwanga erya Iran nabwo bwandibadde bukoma, era nti Iran erina eddembe lyayo okubeera nga nayo munnange yeedifendinga nga yeerwanako mu kwetaasa. Kakati era n'agamba nti international community yonna erina okuvaayo okubeera nga ba upholdinga diplomacy, enteesaganya wamu n'okufuna engeri ennungamu gye bayinza okubeera nga bakomekkerezaamu conflict eno, era nga munnange kino balina okubeera nga bakikola nga amawanga gombi gawaŋŋana ekitiibwa okusobola okubeera nti munnange emirembe gibukala mu nsi ebbanga lyonna. Kakati munnange Iran kugambye nti yalumbibwa eggwanga erya Isirayiri mu ngeri y'okuba nti nno Isirayiri bwetyo yategeeza ensi yonna nti bano balina nyukiriya, era nga mu kubeera ne nyukiriya kiyinza okuleetawo ate embeera enzibu ennyo mu nsi yonna. Jjukira nti Isirayiri yemu ku ago amawanga agagambye okuba nti awo mu Middle East yokka yerinawo nyukiriya nga tevangayo okubeera nga ekakasa nti oba emulina oba temulina, naye ng'ate yo Iran eteeberezebwa okuba nti ebadde egezaako bugeza nga terina naye ng'egezaako bugeza n'amawanga amalala gye gali agalina nyukiriya, naye ng'awo mu Middle East Isirayiri yokka yeteeberezebwa yegambibwa okuba nti emulina, zo nga yo tevangayo kukkiriza nti emulina oba tekola ki temulina, tebyogerako. Sigenda kusukkawo wano muganda wange, naye nga ebyo munnange bwe biti bwe biri, katulire tulabe ceasefire eneekakata oba wanaabawo violations ku sayidi zombi. Katulinde munnange tulabe maaso ku lutimbe kabina ku ki ku ddongo.